Yes, whatever man za ku Fadi TV ujinga kusaba subscribing ate o like nge video muje baje mtizako engalo enchalejo ngenda kusaba like nge video no yeyongere okutangula kugamanya kusaba jimpeleka like yeyongere okutambula ate o subscribing bobo sanze mu bulango video ngetandika munna itobuka bulabe okumaleo bulungi video ngetandika nejigwira jukira social media nakuno zajja mawuli gabagatamba tambula manyi nyo ku social media kusadi abasirebo iranze genkira okunonyiza nsole okugaba tusako jukira nako lwegulo Anatusizako embozi eya mwana mwala manjidwa nga Lydia Jasmine kosane mwana mulenzi Mr. Jukire bange yise Mr. ne nabatanzi bali bameza tibayinza okuba abantu balina enkolagana egina maso wakati waabwe enti bagalana ebyenkukutu wabula ebipya ebigenda biraga nti nabatanzi Mr. Just bamukwano bana Just baseyanga omanyi omuntu wenzo kubeera n'omukazi nga mukwano go Mr. muyimbi mu B2C entertainment ate nga nabatanzi mukozi ku BBS Telefine ate nga muzanyi mwalo entertainment ekibina ekya Trust Films wabula esaawa zino amawulire agatambula galaga nti Mr. Lydia Jasmine banikola introduction akadde kona era batimu nabatanzi esaawa zino bali mu mazikale wali ku mukutu gwa Phoenix Browser bosinza kugamba bwetegeeza post yewede tambula ku mukutu gwa Phoenix Browser eraga nti nabatanzi ne mwana mulenzi Mr. enkolagana yaabwe Just izo kuba yali yakiwani era nti bano Just bali bamukwana bana Uganda bali basubira nti bano bali balina enkolagana ingena maso wakati waabwe nti bali bagalana nti ebyenkukutu binzo kuba tebyali bituufu omwezi ogwokumeka omwezi ogwa January doza oba February omwaka ogwedde mama wa Mr. yafabula agenda okufa Mr. yasinzira mu kuzika mama inagamba nti mama yagenda okufa nga ono yali yamusaba namugamba nti no bwaba anonya omukyala owokuwasa awase kubakyala abayimbi abamayi ngo muyimbi gweyasongako engalo yali Lydia Jasmine esaawa zino Mr. yategeeza mu kuzika yategeeza audience mu kuzika mama we olunaku lwe bazika mama we n'agamba nti mama we kyali amwagaliza kyagenda okugenda kera kyagenda okukola nti ono ajja kufa okulaba nga awasa omukyalo mama we yali amugambye kubanga awasa Mr. yategeeza nti ajja kukola ekijja okusanyusa mama we eyo gyalaze naye asiime nga akoze ki nga wasizza omuyimbi oyo mama we gali amusongeddeko ono kino kitegeeza nti Mr. ne Lydia Jasmine bandibanga mwanattu babadde baagalana ebikugamba ebbanga eriise naye nga tebanayogana po olukongolo balusisakwani koddana nabatanzi ate nga ddana nabatanzi ne Mr. Just bamukwano Just jukira B2C erina concert nginakoze mwezi 19 omwezi ogw'omunaana wali ku ki kugundi ku Freedom City eranga eno dana nabatanzi yagenda okubeera MC wolunaku abanyagala basinga besunze eranga Mr. yabateeka mu kasunda bus nabagamba nti banabeeye mu kivulu kyabwe ekyawali ku Freedom City ajja kuba asobola okubalaga omukyalo mutufu gwagenda okuwasa era oyo gwennyini gwe baagala okulabika nga bawulira wabula Mr. ayinza okuba yabateeka mu Just kasunda bus nga ye ne Jasmine Just baagalana ekugamba nga ye ayagala nani ne Lydia Jasmine banagana basinga bo olukongolo basinga dusa nnyo ku nabatanzi katulire tulabe kyekigenda maso kuba kati bino bitabula n'okutabula binza n'okulumya omutwe kubanga abanagana basinga bagamba nabatanzi ate abalala bagamba Lydia Jasmine yenga Mr. yekubisiza ekifaananyi ne Jasmine olunaku era kyatulendize nnyo ku social media banagana basinga bakomentinze nga bamanyi ku social media ba social media endos bo babawo commenting ku posts ez'enjawulo abasinga bagambye nti Jasmine ne Mr. bagalana lwakubanga abadde tebatera biraganya mu batu nenga Mr. ye mukyalo mutufu gwayagalana naye era bannayuganda badde balumiza nti nabatanzi ne Mr. bagalana nti ebyo byali byakiwaani era tebyali bituufu ngenda kusaba subscribing ate olakinga video no comment section weli awo bagwakyoteesa oba kyowabula ku video nsonga za Mr. ne dana nabatanzi introduction yandibanga munaye si yakubaawo eya nabatanzi ne Mr. n'ensonga nti Mr. yatandise okulaga side entuufu gyakola ki gyagwa mu subscribing ate muzigalinga mu following Fadi TV uji comment section weli awo bakokyoteesa oba kyowabula ku video nsigala nga mu following ojja kuba ofuna ebisinga ate eby'omulembe.